Omuntu azuula atya olubirizirwe oba soulmate? Ye soulmate gyekiri. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukoma Jonathan, bweguba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kwegayiridde bambi oba tosubscribinga nga sooka okone kagamba ako ka subscribe. Bwe kaba nkakyali kamyufu tonnaba kusubscribinga. Subscribe y'engeri yokka gy'oyinza owagiramu obuweereza buno okubeera nga tugenda mu maaso bw'oba ng'osiima omulimu gwe tukola. Leero nze okugabanako naawe ekigambo kye bayita soulmate oba olubirizirwo. Abantu abamu bagamba soulmate ye muntu yekka omu bw'ati Katonda gwe yakutondera ajja okukusanyusa mbulamu, neera singa oba omuzudde ojja ssanyuka mbufumbo bwo, naye singa ogwa ku muntu omukyamu tojja kunyumirwa bulamu bwo mu bufumbo okutuuka lw'onoozuula soulmate oba oyo yakutonderwa. Ne bagamba nti nindiridde Katonda okutuuka wanandeetera soulmate oba omuntu gwe yantondera oba olubirizi lwange. Naye ng'ebigambo ebirala byonna tusooka bigeraageranya na byawandiikibwa. Bayibuli erina wonna weeyogerako nti nno Katonda akutegekedde soulmate. Ekisooka, Bayibuli teyina wonna weeyogerako nti nno buli muntu Katonda alina gwe yamutondera ow'enjawulo neera n'amuteeka ebbali. Akaseera k'otuuka okufumbirwa genda osabe oba osiibe okutuuka wanaakulaga soulmate. Bayibuli etulaga nti buli muntu wa ddembe okunoonya n'okuzuula n'okulonda n'okugenda n'oyo yenna gw'abeera asazeewo okufumbirwa oba okuwasa. Engero essula y'e18 olunyiriri 22 alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri Mukama. Ekitegeeza waliwo okunoonya n'ozuula. Ky'ofuna okuva eri Mukama kiri kimu kyokka, kwe kuganja. Si ekyo kyokka ne Pawulo yennyini akyogerako mu Bakolinso ekisooka essula y'omusanvu olunyiriri 39 nti omukazi asibibwa musajja we ng'akyali mulamu, naye omusajja we bwe yeebaka oba bw'aba ng'afudde nga ye wa busa wa ddembe afumbirwe nga gw'ayagala kyokka, amuwa akakwakulizo kamu kokka kyokka Mukama waffe, ekitegeeza nga yakkiriza Yesu Kristo. Londa yenna gw'oyagala kasita abeera nga yakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we. Katuba n'eddembe. Kyekisi ekyo kyokka ne bw'ogenda mu ssula ey'omusanvu neera mu ssula y'emu olunyiriri 9 naye obanga tebayinza kweziyiza bafumbirwenga kubanga kirungi okufumbirwa okusinga okwaka. Tagamba nti bw'obanga tosobola kweziyiza lindamuko emyaka 5 osabe osiibe Katonda akuleetere soulmate. Agamba fumbirwa. Ekitegeeza Katonda atulekera choice oba eddembe ery'okusalawo, so tatuleetera ba soulmate oba mbirizi zaffe. N'ekyokubiri, mu Bayibuli mulimu ebyawandiikibwa ebituluŋŋamya ebituwa amagezi mu ngeri gy'olina okukolamu na biki by'olina okulabirako omuntu gw'oyagala okuwasa oba okufumbirwa, oba ze twandiyise guidelines. Singa Katonda ye yali atulondera abaagalwa baffe teyanditawaanye kuteeka kigambo ekyo biki bye tulina okulabirako mu Bayibuli. Ye yanditugambye kimu nti tuulanga ewaka onsabe olindirire nkuleetera omwagalwawo, end of the story. Naye ateekamu amagezi ag'enjawulo tusobole okugakoppa tutunuulire era tulabe baani be tulina okulonda oba n'okuwasa. Ogeza nga mu ngero essula eya 31 mulimu omukyala eyali alagirira mutabani we engeri gy'ayinza okufunamu omukyala omwegendereza. Mu lunyiriri olw'10 ne lugamba nti omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba n'alyoka agezaako kuwa biki by'olina omulabirako. Kati ago amagezi Katonda agatuwa okozese amagezi ag'obwa Katonda ogende onoonye ozuule ofune omwagalwa. N'ekyokusatu, obuzibu bw'ekigambo soulmate bakyogera ku ngeri gy'owuliramu eri omuntu oba feelings. N'ogamba nti he completes me, we connect, he clicks, he fits me, we have chemistry. So nga atejjukira nti nno feelings zikyuka, abantu bakyuka, ffenna tukyuka. Kati kasita ogenda mbufumbo olwa feelings ojja tuuka ekiseera nga zimaze okuyitako akaseera ziwole oba ziggwewo, otandike okubuusabuusa oba ddala ono ye soulmate olw'ensonga feelings zakola ki, zakendeera. Otandike okunoonyayo omuntu omulala wabweru w'obufumbo olowooze nti nno oba oli awo ye soulmate wo, ogende n'oyo naye kasita zinaggwawo ate onoonyeyo ne soulmate omulala olw'ensonga ye takusensebudde ye takuyingidde mu ki, mu busuwa. Jjukira nti feelings zikyuka, omubiri gukyuka, ffenna tukyuka. Kati singa soulmate yalinga lwa feeling zandibadde tezikyuka nga zibeerawo olubeerera.
N'ekyokuna obuzibu bw'endowooza eno eya soulmate tuteekamu amaanyi mangi nnyo ne ssente okunoonya omuntu atufiitinga oba omuntu omutuufu mu kifo ky'okuteeka amaanyi ge gamu muffe okufuuka abantu abatuufu singa amaanyi ago geeteekamu n'ofuuka omukyalo omulungi asobola olabirira obulungi awaka asobola okugonda asobola okulabirira omwami we nawe omwami n'ogeeteekamu okubeera omusajja ow'obuvunaanyizibwa okuyiga obuvunaanyizibwa bw'omusajja bw'obeera ng'ogenza okusoma obutabo mu kifo ky'osoma obutabo bw'okunoonya omuntu omutuufu n'osoma obutabo bw'okufuula ggwe omuntu omutuufu nyinza ntyo obeera omusajja ow'obuvunaanyizibwa amaka go gajja beera malungi nnyo kubanga ojja gayingiramu ng'omanye ekyokukola kuba ne bw'onoonoonya n'ozuula soulmate oba gw'otwala nga ye muntu omutuufu ng'amanye ebyokukola naye ggwe nga tomanyi neera tojja kufuna mirembe mu bufumbo bwo omuntu oyo ajja kuzuulamu ebituli bingi mubeere nga temuteredde kati tuteeka amaanyi mangi nnyo gwe okubeera omuntu omutuufu mu kifo ky'okunoonya omuntu omutuufu. N'ekyokutaano era ekisembayo obuzibu bw'endowooza eno eya soulmate olumu ezza omuliro etya bw'ogenda mu bufumbo n'omuntu ng'olowooza nti nno soulmate mwatondebwa kubeera wamu teri kabi konna kajja batuukako temusobola kwawukana tasobola kukola kabi konna gwe n'otuula n'olajjala n'otateekamu maanyi gamala kukuuma era kuzimba bufumbo bwo mu ngeri ey'obwakatonda obufumbo butuuka ne butama n'era ensobi nnyingi eziyinza okulabika mu bufumbo obwo olw'ensonga gwe olowooza nti nno is a soulmate so nga ate bufumbo bwonna musaana oteekamu amaanyi ga kyenkanyi obukuuma n'obuzimba mu ngeri ey'obwakatonda. Ddayo ku kibuuzo kyaffe omuntu azuula atya soulmate? Soulmate taliyo wabula omwami bw'oba ng'otuuse okuwasa saba Katonda akuwa amagezi ag'okunoonya n'era okwogereza omukyala nga yalokoka nga mwetegefu okugondera ng'akula mwoyo n'ekyandisembyeyo ng'asobola okukuweereza. Bw'obeera mukyala saba Katonda akuwa amagezi okwogerezebwa omwami nga yalokoka ng'akula mwoyo ng'osobola okugondera obukulembeze bwe ng'asobola okukulabirira ate nga si mukodo. Ate bw'omala ofuna omuntu oyo beera nga oli mwetegefu okukola n'oteekamu amaanyi ga kyenkanyi ku sayidi zombi okulaba nti omukwano gwammwe gugenda mu maaso. Njagala okuwulirako endowooza yo ku kigambo kino kye bayita soulmate mu comment section yawo. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zaffe, Mukama abampeere nnyo omukisa. Kwegayidde bw'oba nga tonnaba kusubscribe nga bambi togenda nga tosubscribinze y'engeri yokka gy'oyinza okuwagiramu obuweereza buno tusigale nga tukuweereza. Mukama abampeere omukisa. Jack Online Ministry.